po jako akawuwo. Atenze wano wensomoleza abakristaayo kubanga abakatuliki bampa ssente. Olunaku olwaleero omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga Jacob Lokolyolanya atuukiriza obweyamo bw'awaddeyo obukadde bwa Uganda 100 okuyambako mu kusasula ebbanja eribanjibwa ekkanisa ya Uganda ku kizimbe kya Church House ekisangibwa mu Kampala. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son. Ono awaddeyo n'obukadde obulala 20 okuyoyota ekifo ky'e Namugongo ku ludda olw'abakristaayo Nakiyanja ng'okuwaayo kuno akukoledde mu maka g'obulabirizi e Namirembe. Ne millions 20 ezo nno nga zaakuyamba ku kifo kyaffe wali e Namugongo okugula ebitaala ebyenjuba okulaba nga ekifo kirabika bulungi. Ekyo nno twebaza bwebaza kubanga omuntu okweyama kirala naye ate okutuukiriza kirala. Twebaza nnyo sipiika wa Parliament kubanga obweyama butuukiriza. Sipiika Olanya yeebazizza nnyo bannaddiini okumusabira okusuuka obulwadde obwali bumbala embiriizi gye buvuddeko era n'ategeeza nti kati waali agenza kuba ku matu. But otherwise, I'm thankful. I thank you for your prayers. I'm getting in better shape every day. And so that's why I'm here. Saabalabirizi wa Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalumbowa asinzidde wano n'asaba naddala abakristaayo okuwaayo okumaliriza ebbanja eribabanjibwa kubanga ne bannaddiini abalala nabo bafubye okuwaayo. Ne Haji Hamu owa Mutawazi yampeeza millions 2. Kakati abakristaayo balina ekyokwekwasa webasirikiramu emikisa wengisaba jigende libasiraamu n'abakatuliki era kijja kuba ngisaba ne kibatuukamu kati ali mu kugira. Kazimba agamba nti webutuukidde olwaleero nga basobodde okusonda ensimbi eziwerako naye kati bakyabanjibwa obuwumbi 38 okusobola okumalayo ebbanja. Tubadde twakaweza billions 2 nazino ze batongeddeko naye eriyo ne ssente endala ezizze nga ekiseera ekyo gavumenti yasasudde ku ttaka lyaffe ery'Entebbe kasita twaweereza omubaka atwogerera Honorable Nankana era ekintu ekyo kyayambye nnyo kati batusasuddeyo billions 5 ate waliwo n'endala zibagenda okutwongera ku ttaka lyaffe eryo mu ngeri ndowooza kati tubadde tunoonya ekiseera kino twali tunoonya 6 naye kati twali tunoonya 38 billions. Ono avumiridde n'ekyomukulu amanyiddwa ng'okunya ng'ono yawandululwa mu balina okubeera abalabirizi kyokka n'asimba Nakakongo nga kati agenda asonda ensimbi okuva mu bagoberezi mbw'ayambibweko okusobola okutuuka ku kkula ery'obwa bishopu ekintu ekitali kirungi. Okunya and now they are attacking churches and even beating the clergy and you hear the police doesn't care, so it's now a security matter. And Okunya cannot become a bishop because he was disqualified. And we hear they are raising resources for him to be consecrated. People are raising money. He cannot be, because he cannot become a bishop by force. If he becomes a bishop, who is going to lay hands on him? No bishop can do that to a religious healer, not a religious healer. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Yewozireetera ebbanja libalo mbadde neetaaga abantu miliyoni emu yokka buli muntu nga mpa 6,000 ezo zikwekubye empi gwandaba wano.